ow'ekitiibwa simanyi ate omuzindalo gumuliwola kale ow'ekitiibwa tekajja ako tetunaba kafuna. Abawuliza ba PAL FM, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nebaza Allah ow'ekisa ekingi atuwangaza okutuuka olwaleero n'atuwa amaloboozi gano getwogeza n'amalusu agatuyamba okulaba emirimu gyaffe tegikalira. Njagala kwebaza nnyo management n'abaweereza ba PAL FM olw'obuweereza obulungi naddala ettaffaali lye mutadde ku kulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda, Buganda, naddala nga mutumbula omuzannyo gw'omupiira, naddala omupiira guno ogw'amasaza. Neyanziza ennyanjula Ali gyannyanjuddemu, ebimu mbadde mbyerabidde, naye ebyo si bitiibwa, obuvunaanyizibwa. Ebitiibwa bye nnina bitono nnyo. Nina ekitiibwa kya taata, ndi taata w'abaana. Ndi taata w'abaana ate ndi mufumbo nga nawasa bakyala. Nawasa bakyala. Nakyo kitiibwa ekyo. Ate buno olaba buvunaanyizibwa. Mu ngeri ya pululo. Buvunaanyizibwa okubeera ssentebe w'olukiiko oluteekateeka empaka z'omupiira gw'amasaza. Kyatakubuulidde nti nze delegate akiikirira Wakiso district mu lukiiko lw'omupiira olwa Buganda Regional Football Association. Era naliko chairman wa Buganda Football Association, Buganda Regional Football Association, ekisanja Kiramba. N'ebirala byonna byayogedde. Abadde mutuufu. Kyasobezaamu okubiyita bitiibwa, obuvunaanyizibwa n'abuyita ebitiibwa. Obuvunaanyizibwa abuwanyisizaamu ebitiibwa. N'abuyita ebitiibwa. Ate nga obuvunaanyizibwa. Omanyi eno ku busiraamu batugamba okukuuma ennyo amaana. Obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa kya njawulo nnyo. Obuvunaanyizibwa buli omu abulina. Buli omu alina obuvunaanyizibwa bw'alina. Olumu tebwenkanankana. Nze obwange tebwenkanankana na bwa chairman wa district y'e Wakiso antwala. Ate wa chairman tebwenkanankana na bwa President Museveni. Oli atwala wagazi n'ebirala bingi. So obuvunaanyizibwa tebwenkanankana naye buli omu abulina. N'omuntu atalina mukyala naye alina obuvunaanyizibwa. Olw'obutaba na mukyala. Buno obuvunaanyizibwa. Kyekiri omubaka wa Allah kyatugamba nti buli omu mulunzi. Era buli omu ajja kubuuzibwa ku ebyo byabuuzibwa. Era abalala balina amalundiro manene, abalala balina matono naye tewali atalina. Ndowooza omukolo mumuwulidde bulungi nnyo gwe tuli naye olunaku luno olwaleero. Nkakasa tulina omuntu omutuufu ow'okubuuza ensonga z'amasaza. Mbadde njagala gw'oleme kusooka kumubuuza. Mbadde nyanjula ki kye tugenda tambulira. Gw'oli w'ebulemeezi. Mbadde njagala Ivan Mulinda owa Kyaddondo yaba asooka okubuuza ng'osoose kujja ku mazzi. Onaatiisa Ssentebbe. Ekibuuzo kiyinza okuba kimususse. Olaba asoose kujja ku mazzi. Ivan Mulinda, gw'oba osooka mu Ssentebbe. Alright, kikiko omusamba nanze mulaka Africa Radio. Agisanyuse nnyo kubanga usiimye anojja kumufuna atameggwa. Akikiko omusamba nanze mulaka Africa Radio. Abingi ebadde nadda mu nteekateeka z'amasaza kuba gatandika paka tutuukidde olunaku luno olwaleero ngenda kusoma mwezi 28 okusaba ewankulukuku atugenda kubanga finali inshallah tugenda banga tugawunzika naye nga tunaba kubanga tutuukawo awo ku lukiiko olusembyeyo lubadde wano ku Bulangi ow'ekitiibwa yavaayo n'alambika enteekateeka yonna butya embeera egenda okubanga etambula ku z'omwezi nga 28 mwali okutulambika n'okufanirira akasente akosa essaawa n'ekisaawe kusa ennaku z'omwezi naye tunaba kubanga tutuukaawo bingi ebibaddewo amasaza g'omulundi guno sikanduze zibaddewo ku ssaza lya Buddu essaza ly'e Kyaddondo era bibuuzo ebingi ebadde byebuuza Bannayuganda abeekuumira ku mugwa ky'omusanvu Kabenje mwenda ku Africa Radio naye engeri gye tulina omuntu omutuufu ajjawo wennyini mbadde nsaba okirerifayinga Bannayuganda akusikandooze ezo zibeera mu nteekateeka z'amasaza. Neyanza nnyo neyanzeege okubanga ekigambo sikando kigambo kya Lungereza
amakulu nyinza obutagategeera nga bw'ogategeera naye nze nja kutegeeza nti tewabaddewo sikando yonna mu nteekateeka y'empaka z'omupiira gw'amasaza wabula tubadde n'okusoomooza oba challenges zino ebimu ku bizireeta kwe kukula kw'empaka nti empaka bwe zikula kati tuli mu edition ya 19 olwaleero twebaza Katonda nti tewabaddewo okupona okuva empaka zaddibwamu 24 wabaddewo okugenda mu maaso naye okugenda mu maaso kuno waliwo ekirala kubaddewo kwakafuutuko abatuwuliriza banakkiriziganya nange abagoberera empaka zino nti abamu bataziwulira emyaka nga 17 egiyise so buli mwaka wabaddewo ebyeyongerako kati kibadde kigezezza obuvunaanyizibwa kati obuvunaanyizibwa buno ebugejja ne buba nga bwetikkibwa abantu abatannaba kutegekebwa bulungi njogera bwe ntyo kiyinza okulikka ng'anyooma nsiima nnyo bannaffe abaddukanya amatiimu nsiima nnyo abawagizi nsiima nnyo abateesiteesi b'empaka olukiiko lw'enkola nalwo n'abalala bonna tubasiima naye ekyamazima kiri nti omuzannyo gw'omupiira weguli kati mu nsi yonna tegukyali ulezi muzannyo it is an industry era olwaleero bw'obuuza abantu 10 nga basasulwa obusasulwa abasinga okufuna ssente nnyingi mu kusasulwa ojja kulaba nga mu bo mulimu abantu abateeka wansi wa 6 ng'abasambi ba mupiira abasinga okusasulwa va ku bano nti yeekozesa naye nga bamukozesa the highest paid human being ojja kusanga nga bamupiira bali 6 ku 10 so kitegeeza nti waliwo egutuuse kati ate tubadde tukiwulira nnyo bweru wa Uganda naye ne mu Uganda tumutandise okukiraba nga abasambi b'omupiira balaga ebyobugagga byabwe mabega luli wawulira nga abasambi ab'amannya ng'ate mwaka 2-3 nga mudde mu mupiira ng'atandika kulomba omutandika musondera ssente saagala kumenya amannya g'abantu abamu bafudde nga bali miserable abalala bakyali balamu naye bali mu bulamu obuli awo kati naye ate bw'olaba kati olwaleero abaliwo olwaleero n'abatali b'amannya otuuka ewe bajja n'olaba amayumba gaabwe n'otuuka wa n'olaba ebyobugagga gaabwe kikulaga nti omupiira we gutuuse kati industry omuntu mwasobola okujja ekyokulya kati ebyo byonna bituleetera okwongera okweteekateeka kati ne byesanga nga tetweteesese bulungi olwaleero omupiira gutudde ku masiga 3 gutudde esiga siyogera mu order of importance naye nga bw'omanya amasiga buli siga liwanirira linne waalyo masiga we gabeera 2 tegafumba biribeera erimu terifumba so galina kuba nga gali 3 kakati okusobola okutuuzaako entamu so entamu eno gye tuyita omupiira etudde ku masiga 3 gonna galina omugaso gwa kyenkanyi naye buli siga liwanirira linne waalyo so esiga erimu ku ddyo gye tuyitira governance wano tutunulira obukulembeze tutunulira amateeka tutunulira ebiragiro ebintu ebyo bino enkola kakati governance bwe tuba n'abakulembeze abamanyi kye bakola tusobola okuzimba essiga eryokubiri essiga eryokubiri ye business nti olwaleero tojja kubeera na mupiira nga tolina ssente tojja kuba na ttiimu ya mupiira nga tolina ssente neegoba olaba nti n'omuzannyi ayagala ssente kooki omulungi ayagala ssente oli abamicho ava mu Uganda agenze Libya ssente baani bana bava eno bagenda eri balimu okukola ssente kati alina ssente nnyingi afuna kyamaanyi naye okufuna ssente olina creatinga business kubanga togendagenda kuleebeeta abantu nti gundi mpaayo 5 gundi mpaayo obukadde gundi olina okuteekawo ekintu ekigenda okusikiriza abantu bo bennyini babe nga bakwegayirira okuleeta ssente kati ekyo tuyita business naye kati obukulembeze obutuufu bugenda okuleeta business ate business entuufu ate egenda kuleeta sport gyesiga eryokusatu omuzannyo gwennyini olabeere nga olina bakooki olina bakipa bazannyi olina abatende barefaries n'abalala abakola omuzannyo gw'omupiira kati wano tubadde tulaba nnyo sport bino tetubiraba ng'amasiga agamu tetugafaako ebyaffe tufa nnyo ku lino naye lino lijja luvannyuma lwa gano okuzimbibwa obulungi kakati lino bwe liba terikoleddwa bulungi ate sport eno ojja kusanga nga abagikola abasinga batendekeddwa mu Uganda tewakyaliwo alamula mupiira nga sirefa ali mutendeke ate barefali bano balina amadaala ag'enjawulo
batendekebwa ne bafuna n'obukugu obw'enjawulo nga ali wayogedde nze ndi refali omutendeke naye olwaleero waliwo barefali botasobola kugeraageranya nange nga bakugu nnyo despite emyaka gyabwe naye nga balina obukugu obusinga obwange ate okyanteeka mu kisaawe n'ogamba nti nataddeyo refali era essaawa zino singa ofulumira ku balefali lisiti Ssejjengo kati ani amuwadde asobola okufuba omupiira naye weesanga nti newakwadde tukkiriza nti batendeke bonna tukkiriza nti waliwo ebisaanyizo ebikufuula refali naye ate era tukyalina barefali bweru w'ekisaawe abatali batendeke ate nawo ne tubakkiriza oli ajja ne buvuzera ye kujja kufuuwa mupiira kujja kulaba mupiira nakufuuwa buvuzera n'abeera eri mu kirasha n'atandika okubuli offside refali gy'atafuuye ekatonoza bali ku mupiira gwa via ne booli alisibira Kyerengati nabadde Ssentebbe Hajj bali nabagizaamu nawagira club yemu omu n'agamba munne refali naye erina engeri gy'atufuuwamu omulala oyo omu refali asinga okufuuwa omupiira mu Uganda aba ekikyafu kyakoze kyafuuye so omulala yabadde akkiririza mu refali nekyafuuye naye wadde kyafuuye takimanyi naye amukkiririzaamu ate ye omulala tamanyi na refali kyafuuwa tamukkiririzaamu kakati challenge tugirina mu mupiira si mu masaza mokka naye mu masaza erawika nnyo olw'okubanga abalabi bangi abagwagala bangi football is a game of passion and it is a competition tetwerabira nti abala bazze kuwangula kyekimuleese kyokka ye tomunyumiza birala kakati bw'awulirayo agamba refaliyo n'atufuuwa bubi atubbi ye takubuuza atubbiddewa ayongerako n'ebongeza era bwe wabaawo omukisa ebisawe byaffe biraba byakula omulabira mu kisaawe ng'akuba refali nga ye kyamutembye ddala olaba katebe mu bbanga kati ekyo omulala n'agiyita sikando eziri mu masaza naye ezo si sikandos okwokusomoozebwa nti performance y'abarefali oba nnungi oba mbi abantu abagigeejinga be baani abo batugamba nti refali akoze amanyanga be baani bayimiriddewa kubanga ne refali omutendeke nga yalamula omupiira bamugamba alina mita zalina okuddukiramu n'omupiira we guli tabeera mu kifo kimu alina mita zalina okubaamu omupiira gutambula atali omu eno wali assistant neri wali assistant ono assistant atambulira ku mateeka atambulira mu layini y'omupiira oba secondary defender kitegeeza taba mu kifo kimu tosobola kulamula mupiira nga toli fiiti naye kuba akafaananyi yona eyazze najja n'atuula n'anywa n'essigala we atudde wali kati ku ssaawa eyo naye akubuulira ensobi refali zaakoze kakati kusoomooza kwe tulimu olwaleero bw'ate waliwo omulala nga yatendekebwa kubeera kooki naye mutendeke bakooki abo nabo bolaba batendeke abasinga obungi nkulaga nti sport abagiriko abagyetoolodde abasinga batendeke kooki naye mutendeke bacoaches abasinga obungi mu matiimu z'amasaza batendeke amanyi kyakola abeera ne ttiimu okuva bazannya eggeemu eri paka lwe bazannya endala naye abeera ku benchi nga naye alina abawagizi abamubuulira ekyokukola lwaki ataddemu ajjamu gundi lwaki ateekamu gundi lwaki taleese gundi naye ng'oyo gwasaba amulaba lunaku yakoma omulaba ku guli nga yaka naye tamanyi oba yafunye buvune oba yafunye eki ye kyetayagala kumanya omulabi w'omupiira omwana oli kakati azze ayagala kumulaba ng'ali mu kisaawe naye kooki ono agamba staking chances omwana ono wiiki eno abadde mulwadde omwana ono ttiimu eno okusinziira ku ttiimu eno tasaanamu kubanga ye kooki ebeera ttiimu y'abacoaches ateekako ani astadinga ttiimu gyemuzannya nayo opponent team stadinga omu ku omu n'ateekako astadinga ttiimu eno ye era ojja kulaba aba head coach abasinga siba propose nga substitutes bamugamba ono takyatambula bulungi naye gwe omulabi otunuulidde wali goolo meka eziyingira meka eziganya okuyingira kati notandika era bacoaches nabo bakubye emikko tobawuliddeeko bacoaches abamu tebamazeeko mu sizoni ey'emyezi ena oba esatu mucoach alamuda akolako gumu oba obutawera ne bagoba kakati ezo okona kusoomooza bwe tulina mu muzannyo guno gw'omupiira wano we tuli olwaleero nti basitakeholders abasinga obungi ate nga ba mugaso nnyo tebannaba kuyiga mupiira ate tebakimanyi
oli alowooza nti bwe mba nasambako kapiira nensambirako express oba nensambirako state house emyaka giri oba nensambirako poliisi emyaka giri therefore nze mmanyi omupiira era ekyo kyekiraga that's my credential ti nze omugamba mutya nti simanyi nga nasamba naye nga buli mwaka n'amateeka gafuluma ifab efulumya amateeka kyekitongole ekikola amateeka g'omupiira kifulumya amateeka amapya buli mwaka kakati amapya ago balefali abali mu system bagamanya gafa abatali mu system tetugamanya gatandika okukola mu July owa buli mwaka wabeerawo amapya agafuluma so kati okusomoza kuno kujja nnyo n'olaba ng'emipiira gitabuse naye bw'oddamu ku mmeeza ng'oweekenneenya bulungi nze ndowooza nti kivudde ku bukugu obuli mu baweereza ab'enjawulo basekodazi ab'enjawulo okubeera obwekibogwe bakuba n'ekirala ne buva ku infrastructure ebisaayo byaffe walabye omupiira gwa Liverpool ne Spurs wagulaba nti omupiira ogwo gwalamula abarefalizi abasukka mu mukaaga ffe tukozesa wano Stephen Cooper yali center referee then abantu kuva yali England ne Stephen Cooper be bali wali ku kati waliwo ne assistant babiri ne fourth official bonna bali basuka mu mukaaga ne commissioner waggulu commissioner basuka mu mukaaga okay kakati baba basuka mu mukaaga bali munaana nga kuliko ne video chuma nga refali yava ne mu kisaawe agenda akirabe n'avaayo n'akola judgment gye baatugamba oluvannyuma nti teba ate yali efu kakati walabayo okuyingira mu kisaawe walabayo omupiira okuyiga walabayo okukasuka akacupa walabayo olaba embeera nti bali banjawulo ki na bano abawagizi bacoaches abazanyi banjawulo ki na bano enjawulo eri mu kulaba engeri gye tulabamu endaba yaffe ey'ebintu ngakati ffe akyabakikola wano ewaffe bandigambye bamuguze bwe kisanga nga ttiimu ya Kyaddondo ne Buddu Kyaddondo egamba esooka n'egamba refali anzibye neddako Buddu anzibye refali yakoze ensobi Buddu naye n'abanga naye agiyingiddemu Buddu yaguze refali kati tebakomawo olukiiko lwagala Buddu ndowooza n'olunzibye tebakomawo negamba Ssejjengo nno mutono Katikkiro naye anzibye kubanga yava Buddu tebakomawo ne beerabira nti ate Kabaka ava Kyaddondo tebakomawo Omengo naye yonna enzibye kugamba kino nekigejja nemubula ne mukitandikira anti bakivuga nnyo nga bakiza kusaza ne Buddu olw'ensonga nti edition yo 18 Buddu ng'asamba Bulemeezi if I'm not mistaken era waliwo embeera eyo etali nnungi then mu edition eya 19 si Buddu ng'asamba saagala kuwulikika ng'awolereza Buddu naye njagala kwebuuza Buddu yakola ki refali yalamula omupiira refali alamudde omupiira yalamula omupiira ogwo Buddu newangula yalamulako omupiira Kyaddondo newangula Buddu mukibinja kuliko Kyaddondo the same referee Kyaddondo newangula Buddu actually emirundi emingi Kyaddondo gyesinkanye ne Buddu Kyaddondo ewangudde Buddu okusinga Buddu gyewangudde Kyaddondo kakati kale katuloze nti yabadde ensobi kakati gwe olwaki okiteekamu Buddu nti ate yegambye refali tugambe refali akoze ensobi lwaki tulowooza nti refali yalamula omupiira gwa Liverpool ne Spurs nti zino ttiimu ze zamutumeemu ku zo ye asobola okulemererwa nange nze nkugambye ndi refali bwe nkubulira bye nayitamuko nga namula omupiira ono aliazese bwe nkubulira bye nali mpiseemu nga namula omupiira nkulayirira nga tebampadde n'ekikumi naye nange nendaba nti eyo nsobi ngikoze ewedde kubanga refali waliwo qualities z'abarefalizi zebatusomesa emu ku zo nti oteekeddwa okuba nga osalawo naye mu ddakiika ntono ng'osalira mu ddakiika ntono gy'olina okulowooza abalala bamala kaza babega wetegereze naye kyakoze noli okugamba wamma yakoze bubi okusooka totegeera kyakoze ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogamba wamma yakoze ensobi naye ate nze refali sirinaayo okugamba sooka oguze emabega sooka oguze ku ssaawa eyo kyendowooza kyenkola kitegeeza refali osobola okukola ensobi
mu butali bugenderevu era nga tewali akuguze. Era the best referee yoyase akola ensobi ezisinga obutono. Tewaliyo referee atakola nsobi. Naye kati ffe wano buli referee wakola ensobi olwabeera yamuguze si kumugula buguzi n'olukiiko lulina gwe lwagala lwamulagidde si kumulagira bulagizi ne Katikkiro ne Bwakabaka ne tuva mu bigendererwa by'empaka ne tudda ku kigendererwa kimu kyakola ki kyani ayitawo ani awangula. Naye ng'otunya ekikula ky'empaka zaffe ekyamazima ekyokuwangula kiri secondary ebiri primary tusobola okubituukiriza n'amatiimu 10 agataava mu kibinja agamu gaatuukiriza ebigendererwa era tugawa obubonero gabituukiriza naye erimu teryasobola kutuukiriza bigendererwa so nga ate lyakola bulungi mu mpaka. So okiraba nti twerabira ebigendererwa naye byonna byonna biva ku bukulembeze olumu. Waliwo ensobi zino ezikolebwa ezifiiriza abalala. Kituufu naye tugambye nti ensobi ezimu teziba ngenderere n'engendere zibeerawo naye ffe tetuweebwa mukisa kuzuula ngendere na zitali ngendere kubanga waba nga refali akoze ensobi ne mukuba refali kiki ekiddako twerabire nti mumukubye twerabire nti okuba refali kimenya mateeka refali akoze ensobi omupiira ne guyiika twerabire nti okuyiwa omupiira kimenya mateeka olaba oba otutisse omugugu jeno okulaba refali ensobi z'akoze aye n'okunoonya ani yamukubye n'okunoonya ani yayiye omupiira n'okulaba ebibonerezo ki bye balina okufuna naye afune neyayiye afune neyamukubye afune so nga senga tuweebwa omukisa kugabe nkwadde ekyokulabako ekyomupiira guno gwakabeerawo ogwabaddemu red cards abantu abamu ze bagamba nti ezabadde zakyononero naye gwawedde era wegugwa mu ngeri etyo kiwa abakulembeze omukisa okuzuula obuzibu bwe bwakoze eki bwe bwavudde era ekibonerezo ne mukiwa omuntu eyakoze obuzibu obwo naye kati otunuulira ogenda okutunuulira ono yakoze ensobi ate ono yakubye ye teyakoze ensobi ono yayiye omupiira ye teyakoze ensobi kakati wonna oweebonereza abantu 3 ani abonerera buli mwagaba kasana oli bamuwadde kasana nange bali ogenda okumaliriza nga tolina kyokoze waliwo kisigadde kiri nnomu so tugamba nti twagala tulabe refali akoze ensobi batuwe omukisa tumulabe era tumuwe ekibonerezo kye nga tetulina budde tetonanye budde ate kunoonya birala byonna oba okumukuba oba okukola embeera efaananamu okukuba omuntu kabeere muzannyi kuba muzannyi munne kimenya mateeka kubanga guno muzannyi kabeere muzannyi kuba kooki we oba kooki kuba muzannyi kimenya mateeka kakati singa barefali bakubibwa olwokuba bakoze ensobi bw'osanga nga si nsobi tuyinza okulekomyawo akatambi tukayetegereze era emirundi egimu twetegereza obutambi gwe gyoyita ensobi nasi nsobi omulala talaba nsobi omanyi omupiira guno okugula mula kintu kizibu nnyo nsaba musome ku bwa refali mwituula mu kibiina abantu 52 ne muyitako 13 kwata nomu babiri ne bayita 14 naate ne 13 abo n'otuuka okumalako emyaka 2 ng'omunaana tokyabalaba nga tebakyafuwa bagejja byabalema abala ne bamaintaininga beebo bemukuba ennaku zino nina kakoosi ke mbadde nsoma ka famako akafofa baatuwa ebibuuzo empapula 12 naye nga kuliko olupapula olumu era luli mu sport lwa tugita refereeing perspective kakati bakubuuza kino kibeddewo nti ekyo kiramulo otya noyinza okkiriza ku abantu twatuula ebibuuzo abantu 25 first attempt abaayita olupapula olwo baali 5 2 ne balugwa nga nange 9 naye nga wali refali nange nendugwa first attempt abaayita baali 5 2 ne tulugwa kati ne tuddamu era ne wabawo abaddamu era okugwa kakati ekigambo ekisinga obuzibu wano mu mupiira kwe kulamula omupiira omuntu alina seconds oba microseconds okukola decision ono akola decision nga n'omupiira gwavuddewo ekisobyo bakikoledde wano wafuuyo omupiira ayita muyite gigugadde gutuuse gukomewa kakati gwe nga omunenya nnyo kubanga talabye nga bw'olaba era otuuke n'omukuba era ogaye bamuguze buguzi
mulimu ebintu ebyo tulina ffe okukkiriza naffe kennyini omulamuzi refali omulimu gwakola gulinga gwa mulamuzi naye omulamuzi mu kkooti yonna alina obudde obusoma mu bipapula neyeebuuza n'adija nga nagamba munadda luli ngalo agenze kwebuuza ku banne agenze kebera bitabo nti ensango yo tibagiramula batya era n'akomawo n'asala omusango naye gwagusalidde n'ajulira ng'agamba era tasaze bulungi era gy'ajulidde olumu n'awangula otegedde ono yadde n'obudde obugenda okwebuuza obukebera president obukebera naye ne bakusalira omusango n'ogamba njulidde tebasaze bulungi gy'ojulidde ate n'ovaayo ng'owangudde kitegeeza nedda ati yasaze bulungi naye refali obudde alina bwenkanawa. Olina kibuuzo Ssentebbe kyobadde obuuza nti okujuliza Buddu era n'obuuza nti Buddu yakola ki gwe mu lipooti yo gye baakuwa barefali bo Buddu bagiroopa ki? Sirina kyebaloopa Buddu. So kitegeeza Kyaddondo teyaloopa Buddu, barefali tebaaloopa Buddu. Kitegeeza Kyaddondo obutasamba mupiira kuliiko ogugiddirira yasalawo byayo bwe kiri gwe mugoberi oli w'amawulire. Kyaddondo egamba Buddu yakola ki? Kyaddondo omupiira ogwo gwali ku mudale era naliwo obulungi bwe Kyaddondo nga bu ripooti gye bawa bagamba nti refale engeri yalamulamu omupiira yali unprofessional nti to the extent okusala goolu 3. Kibuuzo kiri nti Buddu yakola ki? bo bakivuga bakizza ku ki ku refali kaakati njagala batubuulire Buddu yakola ki? Buddu yazaala refali ye yatendeka refali abeere waatyo ye yamugamba nti eno goolo bwenywa gisaze. Buddu yakola ki? Kyaddondo tewaba Buddu bo baba refali basuubira nti kakati kyenjagala ekitanyumira kuwulira amanyize ndi trade unionist. Mu trade union tukayanira nnyo emisaala kyetumanyiddwa oba welfare y'abakozi bannaffe. Nze ndi musomesa, emisaala gy'abasomesa n'owulira nti twediini bwe tuba tukayanira omusaala nti mutono toteekamu nti aba revenue bafuna mungi abagese bali be bamanyi bebyabwe bwe gamba omusaala gwange muki mutono omusaala gwaffe mutono mutongeze bannanga akasaala katono mwatusuubiza otongeza mutongeze naye buli watandika okugamba bali bafuna nnyingi nabano bafuna nnyingi kati obeera ogaziya ekintu kati oyagala nabali batandika okunnyonnyola tifenna okufuna sente nnyingi twasoma bwe tuti tukola bwe tuti ebyaffe byebino kati ozize mu bigaziya naye sitiikiga ku kizibu kyo njagala kutukkiriziganye nti waliwo wayinza okuba nga waliwo namulembi ya refali naye toteekamu Buddu kubanga gy'osamba nayo toteekamu lukiiko lutesitesi twali kikuvumisa Ssejjengo twali kikuvumisa Katikkiro twali kikuvumisa Bwakabaka kubanga refali yakoze ensobi ne refali gwe boogerako nga si abalonda tulina olukiiko olulonda barefalizi luli independent actually sifena tululonda tetululonda tetulinako buyinza n'Obwakabaka tebulonda lukiiko barefalizi tubajja mu federation kubanga bebalina omukono ogwo bebalina ogusobola obakuza oba obabonereza oba obbasajja. Tolowooza nti gwe ng'omukugu atula waggulu eri ku kakiiko nti amasaza gano gasobola okukozesa olukujjukujju ne gatuukirira balefali bano? Ekyo nkirowooza era kisoboka bulungi era gakikola naye refali omutuukirira tekimuleetera kufuuwa bubi. Aye ne baba afuuye bubi nze njagala refali abonerezebwe ye yavunaanyizibwa ku nsobi gy'akoze. Toteekamu omuntu mulala kubanga otonoona omupiira si kakiiko bwebanga bamutuukiridde n'akola ekitaliiyo ffe abataabaddeyo ne wabanga twabaddeyo tugamba kyokoze kikyamu. Kati katuve mukumula kuno tugenda kudda nga tunnyonnyola tukoze tutya obuvuyo obwo okubeera nti tebuddamu then tutunuleko ne ku final egenda okubeera wakati wa Bulemeezi ne Gomba nti yo obuvuyo buno buyinza obutabeerawo mu final eyo. Eno session ebadde ya Kyaddondo nammwe aba Bulemeezi mulina ensonga zammwe kati tuddawo. Oyagala kudda ku ki?
ku nsonga tuli ku masaza tuli ku masaza kale ab'ekyaddondo tebalisonyiwa buddu naye ng'omusango buddu yakola ki era ab'ekyaddondo bababuuza nti kyamazima buddu yamwagiropa ki baddalo yati kyamazima buddu eno ndowooza ffere twagifaako nnyo buddu yakola ki bagamba banabira bibamu buddu kyaddondo sizoni ewedde yayiwa omupiira ebafuna n'ekibulezo Enteekateeka is available only on Star Times, channel 229 on antenna and channel 493 on dish. Mukyala Nabitiibwa ategeka omupiira gw'envu bulijjo. Ku kibanja kyaffe ekyabeeku anti kibanja kyabeeku naye munnange wengenda okubeera kikumi musanvu katozida pal fm kula ya muntu wabulijjo kwe tuli gona agenda maaso n'okubeera nti otuwuliriza oli wakati mu program the panty desk emmeeza y'abakugu nga tuli ne Hajj Sulaiman Ssejjengo chairman w'akakiiko k'empaka zino ez'amasaza agenda maaso n'okubeera nti atunyonnyola ensonga zonna na biki byonna nga bibadde bikwatagana mu mpaka zino ez'amasaza maaso awo nja kuba nkuwa omukisa obeere nga oyogera kooko naye naye nga emipiira egigenda maaso n'okubeera nti gizannyibwa oba egizannyibwa n'okuwaliro naana kugenda wano ekyamazima leero neewunyiza Magoya ateebye Magoya Harry Magoya ate n'atateeba wuwe n'ateeba ttiimu entuufu emipiira egigenda maaso n'okubeera nti gizannyibwa Galatasaray kubiddwa Bayern Munich gwasirise dda goolo ebaddemu ku 3 zibadde 3-1 Manchester United baliidinze bali mu dakiika 82 badize Copenhagen goolo ebaddemu eriemu ku 0 era omupiira ogwo gubadde gutandika bajjukidde nnyo Sir Bobby Charlton ne banakuwala aba Manchester United ku sayidi eyo ne bamujjukira ono byakoledde ttiimu eno bibadde bingi nnyo okuva ku 1966 eyo era maaso n'okubeera nti agizannyira yakaputeeningako ttiimu ya Bungereza n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Arsenal bakulembedde Sevilla bali mu dakiika 82 goolo ziri 2-1 ezitebeddwa Gabriel Martinelli saako ne Gabriel Jesus bwe kityo bwe kyagenda mu maaso n'okuba kitambula sayidi awo. Lens ne PSV bukyali 1-1 mpaka za UEFA Champions League. FC Braga ne Real Madrid guli 1-2 dakiika 85 Real Madrid ekyakulembedde omupiira ogwo. Union Berlin ne Napoli guli 1-0 Napoli ekulembedde bwe kityo. Saate ne ku Everton bafiiriddwa munnange chairman wa board Ken Wright yabafuddeko ku myaka 78 bwe kityo yeyimu ku byo ebigenda maaso n'okubeera nti bitambula mu mawulire akuvaako sayidi eyo. Tukomyewo mu mpaka z'amasaza. Hajj emivuyo gino tukoze tutya obutaddamu kubanga wadde nga oluusi enva ziyinza okwonooneka naye ate tugamba nti tufuna engeri gyetusobola okuzitereeza ne twewala okugaga. aneyanza nyine yanzege nakugambye nti omupiira gutudde ku masiga 3 engeri gye tuyinza okumalawo obuzibu kwe kwongera okuzimba obukugu bw'abaddukanya empaka zino ne abo ba stakeholders abakulu ennyo mu mpaka zino beeyongere okugungujuka mu ngeri y'enkwata y'enzirukanya y'amatiimu. Okimanyi nti ttiimu nnyingi wano zigudde lwa nzirukanya. Enzirukanya teri ku butawangula oba kuwangula kwokka
okuzimba ttiimu y'omupiira obeera nga azimba kampuni oba even a business nti omuntu oyinza okuteeka ssente awantu naye ng'ogenda zijjayo mu myaka 5 oba 10 otandika ozijjayo mpolampola ofuuke mugagga olwakali akasente ke wateeka awantu naye oba nga tolina bugumiikiriza mu kaseera ako w'otajjiramu ng'olina kuteeka mu buteesi tosobola kutuuka ku kiri nekyo ttiimu z'omupiira ojja kulaba ezo eziwangadde mu liigi ezo naddala ez'ebulaaya nawano tulina ttiimu zeziwangadde ne tulina ttiimu zezitawangadde n'akamu nti tezizimbiddwa ku musingi mugumu oli wajja n'akola ttiimu ye n'aleeta kooki n'amugamba nti leero ekikopo nkitwala n'amuwa by'ayagala bw'atakitwala kooki n'agamba banzibye olaba accountability kati ono olwokuba naye talina kyamanyi ebyo byantama katubive nako babbi bubbi eyo ne mugifiirwa emabegako wali ebigambo bya Jintale wabiwulirako nabiwulira wabifuna otya Jintale nali mumanyi yanya ajja najja mugoberera kusenga ojjukira bulungi nti sizoni yali yabifulumya sizoni ya 2 sizoni ya 2 naye sizoni ya 2 Jintale yayagala nnyo okubeera chairman wa ttiimu ya Butambala ne wabeerawo n'okusika omugwa waliwo ttiimu zibiri ze baakola ye nebeera eruzira ng'etendekebwa nabaawo endala eri enkookoma yali enkookoma so balina okusika omugwa naye ebigambo kakati njala okulaga nti yajja ayagala era yaloobinga naye mu kuloobinga awo era balinamu obutakkaanya obwalowooza nti no empisa z'oboolyawo sizaali nnungi naye oluvannyuma mu kwagala ocompromisinga yagamba katumuwemu omukisa kati bino byafuluma nsonyiku fe abaali bamugoberedde tetwabyewuunya nnyo ate byafuluma bamugoba kubanga balina obutakkaanya ne mu kiseera bwe yaddukanyanga ttiimu ng'alina mukyala we yamuleeta yakuŋŋaanya ssente ku mulyango biringwa babasasula kakati ebyo nabyo bifuluma fe tuba tubimanya bakibuulira tulina obuzibu buno kakati bwe biba bifulumya oluvannyuma fe twamanya lwaki era ffe tebyatulumya mutwe kubanga ekisooka byayogera tukimanyi kisi bituufu tolowooza nti bikosa amasaza of course bikosa kwe kusomooza kwe tulina bikosa amasaza bitukosa nnyo naye kyetugamba nti bwe tuba nga tulina abantu bwe batyo mu mupiira era omupiira tegutambula muba mutambudde steps 3 ng'abazaako emabega step 1 oba 2 kubanga yajja kwogera kyayogera kubanga ye ayagala kukiriyalinga linnya lye eri ayagala kulaga mbadde nkwadde ekyokulabirako nti omuntu alina ttiimu nga oli amusuubiza buli kimu nti nja kikola ngenda kuwangula bw'atawangula ensonga gyawa nti banzibi tasobola kulaga nti nali ndowooza byangu byannemye ebintu bikalubye kati ateekawo kiri kuba kyangu nnyo okwogera bano babbi bubbi ligamba bano babbi bubbi abalala bazibaddemu empaka emyaka n'emyaka bo tebabalaba mwemu ku bigambo ebyogerebwa era nga n'abakyaddondo babyogerako kwe kubeera nti nga bagamba nti tulabanga olukiiko oluba ne kyekubiira olukiiko lukola ki nze njagala nnyo tubeere practical olukiiko lukoze ki okugamba nti tulina kyekubiira lulamudde omupiira lukoze ki lukutte muzanyi magulu lukoze ki oba otegeera kyeŋŋamba olukiiko nakugambye nti olukiiko lwaffe telulonda wadde refali era njagala okubuulira nakati tugamba fufa mutuweereze barefali bagenda okufuuwa fayini bajja kutulonda barefali fe tubagamba twagala barefali abalungi abagenda otulambula fayino ne baba tuweereza olumu tetufuna namukisa nakubategeera kubanga bali be bali mu system olefali yafuuwa omupiira gwa Kyaddondo nadde nkubuulira nti bamujja mu Eastern naye ng'olukiiko lutugamba nti lwagende lwatya nnyo omupiira ogwo ne bagamba kabaleeta refali gwe balowooza nti tebamanyi era refali yajja abaliwo ku mupiira ogwo baalaba nti yajja nga ne foomu zakozesa size zino bakozesa banne kubanga ava muki mu Eastern region tamanyi kakati oli wagamba nti olukiiko lwamusisinkanye ddi kati nze nkimanyi bulungi nti olukiiko terulinda contact bagamba nti buddu eno eyina engeri gyeffe balingibwamu esobola okutuuka wali ekyo bakikugamba ate naye nsobola okukugamba nti buddu yeefaako njagala ombuulire kochi wa buddu yaani mukulu Mugerwa yavaawa
yava Busiro. Busiro yakola atya season gye yaliyo Yawangula bwe yagenda e Busiro nga tannagenda Busiro yavaawa yali Bulemeezi. yakola atya Yawangula 2018. kwegamba yo n'ajja n'emugula kubanga erowooza is a resource n'emugula. Njagala oteeke wano abazanyi ba Buddu bonna babadde nabo ne ssente zebaguze. Oteeke wano n'abazanyi aba ttiimu endala ne kooki waabwe ne ssente zebaguze. Kakati gwe olukiiko luli ludda waawo nti ono anoonya resource n'azikozesa. Anoonya resource poliisi kwe kumujjayo kubesazi yakulembera ne ddi kati nti ye Buddu anoonya ani awangudde n'emuleeta jangu otukolere kubanga yagala kuwangula. Kakati wetuuse gwe n'ogamba nti bagirera bulezi goba tondogoberera kitegeeza tonnaba kutuuka kuyiga. Omuntu yenayinawo alina okuyiga nti olwaleero abaana abasomera ku St. Mary's ekitende oba Kisubi oba Buddo King's College okimanyi nti bayingidde na buna ye yakola sisitimu ye ng'eyingiza abaana baifunye buna butaano. Kakati be bakola obulungi ku O-level ng'ogaba babbye ebibuuzo. Kakati nga naawe ayingiza 28 naawe g'ogamba nti bali babbye ebibuuzo kubanga bafuna first grade zokka tebalina ge basudde. Ekyo wakyaliwo obuzibu kyenagambye tulina bye tulina okuzimba nti waliwo endaba y'ebintu endala tetunaba kufuna bantu abamu kutuula wansi kugamba kiki kyesikoze kyenina okukola wabula wekwasa kwangu nnyo era ebyo biremesezza abantu bangi okgenda mu maaso. Wekwasa abo sente bazijja mu nnyanja abasajja nga bakeera ku makya kutandika kutambuza butimba kutambuza mukene ne bava mu mukene ne badda mu ngege ne bava mu ngege ne badda mu nnuuni z'empuuta ne bagagawala nga tubalaba gamba abasajja waliwo n'abazifuna mu ngeri eri. Sikiwakanya naye sibamanyi sikiwakanya naye nga bw'oleeta kati Buddu n'ogigeraageranya ne Kyaddondo tunuya obukulembeze bwa Buddu n'obukulembeze bwa Kyaddondo. Chairman wa Buddu amazeeko bbanga ki yaani Lefali Mutendeke aludde mu mupiira musajja inspector of schools abadde musomesa ng'olaba administration agikola ki agina kati n'oleeta n'omulala munnabyabufuzi asijja kumwogera munnabyabufuzi ripooti gyakuwa kubanga ye abantu beba dictatinga entambula bagamba abantu baŋŋambye bwe bati kakati yono sikyaliko yono ali ku kituufu agamba nina okukola kino tomumpa kalulu kuba yabasinga bakutaddewo gwe chairman go basinga okutegeera. Kakati ate bwogamba nti abawagizi bazze ne bannumba ne bagamba bwe bati nze nkiraba naye abawagizi bagamba bwe bati gwe matiza bawagizi naye tobayamba. You're not offering leadership. Nti tukamba kulembere mbatwale wano. Kakati waliwo enjawulo wakati w'abakulembeze bano ekireeta enjawulo ne wansi eno n'olaba nti waliwo obuzibu obulaterigenda mu maaso. Oli wakugamba Buddu akugamba Buddu lwakubanga Buddu mirundi mingi prosparinze etuuse ku final ezannyo classification game emirundi mingi actually ndowooza mu myaka 8 Buddu ebadde ezannya eribeera ku ttiimu zennya ezivaako ezisigalako naye nga oba oziraba olaba okufaayo kwayo dineddira omuzanyi nemugula obukadde 7 nga balina obukadde 7 obugulamu abazanyi 15. Ssentebbe eyo tuveeyo kakati kuba tuyinza olwayo ku Buddu ebibaddewo ennyo okujogerako. Njagala katugende straight ku lunaku olwa 28 tulina eddakiika 10 zokka tulina 5 5 zigenda kubeera z'abawuliriza. Olunaku lwa 28 lunaku lwe tugenda okuzannya omupiira gw'akamalirizo atuwuliriza njagala kumujjukiza bwe tugamba omupiira ogw'akamalirizo kitegeeza tuggalawo mpaka ezibaddemu amasaza 18. Nolwekyo mupiira tegukwata ku ttiimu zino 2 oba 4 eziriwo mupiira gwa mpaka zonna. So wano we tulagira amaanyi gaffe ffenna omuwagizi abadde atambula okuva ekyaggwe nga kyaggwe si yesamba nga katugeze kabula yesamba ezannya buweekula ngeza kati ke kaseera ojjolaba ekinyusi kyobadde ogoberera nowankubadde wavaamu naye zino mpakaazo era obadde ozikyalimu. Tugenda kunoonya anaatwala ekifo ekyokuna ekyokusatu. Anaatwala ekyokusatu yoyo agenda okuwangula classification game egenda kubeera wakati wa Mawokota ne Buddu ku ssaawa 5.
anaawangula omupiira ogwo agenda kufuna obukadde 7 afune n'omudaali ogwa bronze. Owokubiri afune obukadde 5 ate oyo owokuna anti owokuna era nti bwogenda awangula classification game ku guno ogusooka gwenda kubeera wakati wa Mawokota ne Buddu. Anaaguwangula agenda kufuna obukadde 7 ate gwawangudde afune obukadde 5. kisigeze waliwo akaseera weekali n'omudaali ku ssaawa 9 zennyini tuzannye omupiira ogw'akamalirizo gugenda kubeera wakati wa Bulemeezi ne Gomba. Anaaguwangula afune obukadde 12 owokubiri afune oba so owokubiri kale oba yo owokubiri gwe bawangudde afune obukadde 9. Bafuniyeko n'emidaali. Kaakati tugenda gaba n'ebirabo ebirala. Ekya asinze okulangira akatimba kati akyali mukwana owakyaggwe naye balina golo zaabwe era akyavuganya. Kati owekyaggwe weetaaga okubeerawo babakwasa ekirabo kyammwe. Mukwana bwafuna buli wekyaggwe aba akifuna. mwali mugaba pikipiki ku luno kirabo ki kuba kyekyo kikibaawo? Ku luno tetugenda kugaba pikipiki kuba tetwagifunye naye tukyalinda tuyinza okuba tukyali awo. Oli najja nayo Pal FM negamba pikipiki anekyasoze ensonga ezuli kolo nga tugenda mu masimu wano kolo Ssaabasajja tuyisa abantu bangi era kyenjawo okusuubiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti bo bajje ku mupiira balaba abagenyi abana baliwo ate n'empaka zize ye tekyetaaga kumuyita si wakuyita wabula okukakasa abantu nti wali kubanga yatuwa olunaku lujja musambe final yatuwa olukusa n'olwekyo ekyo kiri obvious saagagamba nti obvious kubanga obuvunaanyizibwa si bwange okukakasa oba okulangirira zigenda kusangibwawo olunaku lw'enkya ku ssaawa 3 tugenda kubasomera ebifo we zigenda okusangibwa nga zitongozebwa era tukoze enteekateeka okulaba nga amasaza 4 gano yonna yonna tutwalayo tickets ne Kampala naye tugenda kutundiramu tickets okwanguyizamu abo abali mu Kampala n'abo abagenda okuva mu masaza amalala kubanga bajja kuyijja ne balaba omupiira. ziba tezigenzeyo leeti saaga kugamba nti leeti enkya lwakusa ate omuntu kyetakisana kumegogula tiketi mitwalo 25 omuntu bakimanya dda nti 25 sente ze baziterese balinda zibatuukeko batandika okugula. Omuntu ogula tiketi osobola n'okutuma munno nti ogenda Kanoni nti nderayo 10 nemwekuŋŋaanya mu kitundu nemukuŋŋaanya tiketi nemukuŋŋaanya sente z'abantu 5 oba 10 noli n'azibaleetera n'azibawa. Ku final embeera y'ebyokwerinda embeera y'ebyokwerinda nnungi nnyo tukolagana bulungi nnyo n'ekitongole kya poliisi n'ebitongole ebirala ebikwata ku nsonga z'ebyokwerinda. Era olwaleero tubadde mu lukiiko nabo ne batuwa assurance nga bagenda kutuwa ebyokwerinda ebyetaagisa. Ekisaawe kitegekeddwa bulungi abamanyi wankulukuku omuntu wonna wonna osobola okutuula osobola okuyimirira naye kyenkakasa nti wonna ojja kuba olaba bulungi omupiira. Wabula kye tukoze okwongera okukuuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka tutaddewoko amateeka teri mukolo teri muntu ajja kuyingira kintu kiyinza kukosa mulala kugeza oyingire n'eccupa kubanga mulimu ebyokunywa byo oyinza okuba gwe eccupa ogyereteddemu byakunywa naye nga omulala bw'anaawulira obusungu nekyokulagisa ate agikube oba agikubisa omulala. So oyinza okuba nga olina akawundu ko kakuuma naye omulala nga ajja kakusikako ate akakubisa oba akakubisa omulala. So tugenda kukkiriza bayingiza bintu ebigenda okukosa abantu era bajja kuba bakeberebwa ebisobola okuleeta tabu eri abantu. Tetujja kubikkiriza kuyingira. Ebyokulya n'ebyokunywa bigenda kubeera mu kisaawe. Waliwo kino kyenjagala nsonga bintu bibiri byenjagala okubatunuzanga. Okimanyi nti amasaza 4 agenda okubeera ku 6 ku bikombe 18 ebyakagabibwa mpaka ziddamu nga mu 2 amasaza 4 galinako ebikopo 12. Amasaza 4 agali wankulukuku agagenda okulabikako ennaku z'omwezi 28 galinako ebikopo 12 ku bikopo 18 kitegeeza nti ebikopo 6 bye biri mu masaza 18
agasigadde kati gano kitegeeza ge masaza agasinga okuba ag'amaanyi kitegeeza cream de cream yaliwo nga kati ogenda kulaba omupiira ogw'enjawulo ogenda kulaba dabbe ya Masaka Road Mawokota Buddu buli basisinkana eyo dabbe wabula njagala kubategeeza bannaffe abalabi b'omupiira ntambula ku kkubo okufuba okulaba nga muteekawo engeri y'okwekuuma kyetaaga tubeere soba tuleme kwerabira tosobola kuwangula nga tewali ttiimu gy'owangudde wateekeddwa okubaawo gy'owangula wateekwa okubaayo gwe bakuba n'awangula ajja kuwangula kubanga waliwo gw'awangudde singa Mawokota eremesa Buddu okutuuka ku kisaawe kitegeeza Mawokota talina gw'ajja kuwangula singa Buddu eremesa Mawokota okutuuka ku kisaawe Buddu talina gw'ajja kuwangula temulina ngeri gye tetubakkiriza kutuuka ku kisaawe tojja kati omupiira gwekitiza teguliiyo kakati okuba teguliiyo ani agenda okuwa ekirabo mbozi bwemba mubakubye ne bafa nga ffe tusambaire omupiira so buli omu era muddamu kukungubagana buli omu akakatibwako okukuuma opponent we ye okwekuuma n'okukuuma opponent we tuli mu mupiira muzannyo tetwerabira ebigendererwa ebikulu ng'okwegatta okulambuligana okuzimba oluganda ensonga semasonga okutumbula ebitone okulambuligana bibeerawo nga gamasaza ag'enjawulo weegali bwekibeera n'amakulu nga gatambula kati buli obalemesa n'oteekawo embeera ebatiisa banno temukolagana temuyita wano ne mulwanagana mu makubo kiba kitegeeza olemesa ebyo okutuukirira ate naawe ogenda kubeera nga tonyumirwa so buli ayagala omupiira abeere wa byakwerinda nga kyosookerako objective yesookera ddala kwekuuma ekyokubiri kwe kukuuma opponent wo tuyingire mu kisaawe mumanyi tugenda kukozesa oluguudo lumu ab'Ebuddu Gomba ne Mawokota bagenda kukozesa oluguudo lwe lumu tiimu ssatu ono ayitako mweyiteko bulungi temwekolako lutalo mujje muwekuba eddiba era muddeyo bulungi osiime olinda sizoni ejja osanga sizoni ejja kuwangula ebyange bizibu olingaze ate nze ndoza nkusingako kakati nze nzaalibwa Busiro banziika Butambala gibanziika taata wange ne mama wange ne bajjajja bange bonna ekitegeeza mu kujjaganya ate nze mbeera Kyaddondo nze ndi munnakyadondwa ate abakyala bange nabo balina gye bava mu kujjaganya kwaluli waliyo okwaliwa okwawuse sijjukira oba naliyo naye nga nze ndi munnabusiro awedde emirimu era obuweereza bwange mu mupiira ate nsinzidde nnyo Busiro n'Ekyaddondo kubanga ttiimu ya Busiro eyo nagiweerezaako nga vice technical okumala akabanga ebiseera ebyo byasambira nnyo semifinals ffe bamu ku baagiriko ate Kyaddondo ngiweereza nnyo mu mupiira nze mbadde nsinzira Kyaddondo okubeera mu mupiira okuva mu mwaka gwa 2001 ni wakangaganye ku Kyaddondo buzibu ki ebyo tugenda okutereeza sizoni ejja tugenda kubitereeza sizoni ejja kale ku 075997 ogenda okuyita saako ne ku 07823666 tukwakutemu okola etimuko naye munnange bw'obeera n'omugenyi nabbi yagamba atya man kana yuminu billah wal yawmil akhir fayukrimu dhaifahu gulumiza omugenyi wo bwekityo bwekityo okubeera nti kitambula sayidi awo kale yes hello Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebu ekyo kyatuluma ate n'akalala akatuluma manyi okuuta sobya